Anything Media. Chadachi Ebifananyi ya Precious Remy oba Rayp bisobodde okubanga bifuluma official photos ez'okumukolo. Olutalo wakati wa Vinka wamu ne Azawi ekyamazima luwandiiko tulamu Swanks Avenue. Omusumba agamba nti yali ku express Entebbe Express Highway Yesu namukima namusitula mu bbanga wano mu ggwanga Uganda biranzi. Gavumenti eragidde abasajja balikirawo okwaniriza kuba kyekibaviirako ssente zaabwe okubaggwako. Mugamutya mwena bali bitundu by'eggwanga ebyenjawulo amanya muzukwala hajjapto n'omunyamisha Lwanga kasente bwe kimu kikutambulira maridadi sana oli wakabinyogo wena ateekako Fik Media essaawa zineeno n'obeera ng'ate otwota buliro teweerabira ngenda kutuusaako program mu nsonyi esasudde kugibatuusako olunaku lwejjo ey'omusajja aziikula abafu naye olunaku lwaleero ssaawa zijja kubeera 9 zennyini na programu ekutuukako. Ebifananyi ya Precious Remy Rayp wamu n'omwami Bindeeba bisobodde okubeera nga bifuluma nga w'obirabaabwe ekyamazima abakyaba mukyala yanyumye okuggyako nga tolyagaliza bwagaliza naye tukkirize Rayp ekyamazima yanyumye omwami Bindeeba yanyumye wadde bagamba nti Besman yali mulungi osinga omugole naye ku bifaananyi panga mwawayirizaamu nenga buli kimu kyatambudde maridadi sana tubagaliza obufumbo obulungi kasuubire nti n'abalongo tunaabalabako. Olutalo wakati wa muyimbi Vinka wamu ne Azawi luwandiiko tulamu Swanks Avenue banene bombiriri kigambibwa nti buli omu ayagala kubeera nga yinankolo wa Swanks Avenue mu mbeera y'okuyimba nga buli omu gwe balaba nti ekyamazima ye brand ya Swanks Avenue. Swanks Avenue bano bombiriri jjukira nti Vinka yasookawo ate Azawi n'asobola okubeera nga ajjawo era Azawi we yajja yasanga olwedde Winnie Nwagi wamu ne Vinka we bali naye Azawi bwe yajja ate ne basobola okuba nga bamuwa ennyimba mpitirivu ezisinga ne ku zaabano bombiriri ng'obagasse. Kino nno ne kireetawo embeera etali nnungi mu Swanks Avenue era ekigambibwa nti nno abantu bano basobola okubeera nga batandika okuboola Azawi naye ye nga ye Vinka yavudde n'agamba nti ekyamazima tewaliiwo bukuubagano bwonna buliwo era we twatuukiridde Azawi yasobodde okubeera nga naye ayogera ensonga y'emu tekyamazima tewali kyonna kiriwo naye jjukira nti ne ku muyimbi Ntale bwe yali nga ayawulira ekibiina kino Irene Ntale bw'atyo yasobola okubeera nga okugjawo kwa Winnie Nwagi kwe kwaleetera ate okugenda kwa Ntale ekyamazima atandise okuba nga bamukuba ekimmonde. Omusumba William Musozi eyavuddeyo ku TVM n'agamba nti ekyamazima nze we nali ku Express Entebbe Highway emmotoka nga nvuga ngenda Yesu Kristo yajja n'ansitula mu bbanga n'emmotoka yange bwezyo n'ansuula mu ggulu. Ekibuuzo kiri nti bameka abamulaba? Ekyokubiri eyamuli mu maaso eyamuli emabega ye tiyalaba nti emmotoka yiye eyimuka? Ekibuuzo ekyokusatu yaabayi bwe yadda ani yamulabako nti emmotoka kati yeekubyewo eddu erumbye? Bwana Sozo ono sigwe mulundi okusoose ng'ayogera ensonga zino era n'emabegako yasobola okubeera nga agamba endiga zingeera bwe yasobola okuba nga alwanagana ne sitaani n'amumega bwe n'amukuba eri era bwe batyo n'asobola okuba nga wangula sitaani naye sitaani era akyaliwo. era nga omukulu ne yasobola era okuvaayo n'abeera ng'agamba nti we yatuuka bw'ati mu ggulu
nga Yesu Kristo amutuusizaayo yasooka mutwala wa kitaawe era yali omusumba n'asobola okuba nga ate yamwota buliro era bw'atyo n'asobola Yesu okumukwatako n'amugamba fukamira n'afukamira n'amukwatako n'amuteekamu ebyenjawulo ebimufuula nabbi nze muyita nabbi w'obulimba. Bwana Sozo ono William ayongerako n'abeera ng'agamba nti ekyamazima kati wano mu ggwanga Uganda yiye musumba aliwo nga nabbi kubanga yalaba ku Yesu Kristo omulundi gwe ogwasookera ddala era bw'ate n'asobola okuba nga yalaba ku Mukama Katonda. Agamba nti yatuuka mu ggulu ng'ekyamazima alaba ebitangaala biyitirivu nnyo nnyo ddala era wano mu Uganda olemwa. Kale n'oyo ayina endiga ezimugoberera ate nga bw'obyogera bw'oti ayinza n'okukuba eŋŋoomi nti olimba.